byotekeddwa okuba nga okola mu bulamu, byotekeddwa okuba nga okola naddala nga okwasaganya ekyemisana. Abantu mwerabira nnyo, okitegeera omuntu alya neerabira fooko mu kamwa oba nfuna omuntu alya n'agyerabira mu kamwa n'alya neerabira toothpick mmannyo oluusi n'agisa n'emmatu n'ebeerako awo. Kakati ebintu ebimu ku ebyo tulina okwegendereza ne tutabikola. Patrick walayi oba ompulira simanyi. Kakati olunaku olwaleero ensonga gye nkuleetedde y'abantu abalya ne basumagira ne beebakira mu mmere. Oba ofa ki? Okitegeera? Aye nno Mukama akuyamba nkonga ennyindo oba ntonotono naye kati lengera oyo oweebaka n'ogikuba mu mmere ne weerabira. Kakati abantu mwegendereze. Oli awaka ate abakyala bakoowa bubi bannange. Abaami twala nti bakoowa ne beebaka mu mmere, abakazi tukoowa bubi. Emmere ogifuna bulungi nnyo, ojjukira gwagifumbye emaze okukuba ekiwoowo n'obeeraawo n'owira nga naawe naye ate nabano bakisussa sha. Balwa omuntu ate babanga bano abaana ate omwana omuto yeebaka nga alya ne yeebakira ddala. Kati abantu bwe bati gye bali. Nenze kyenteesa nti otulayi tuba tukuluma. Mu butuufu emmere gireke. Vaawo ku dining table oba mu sitting room wonna w'obeera oliira laba oyo. Wonna w'obeera oliira ogende weebake. N'omuntu n'osumagirira mu mmere enjala ekuluma naye obwongo n'otulo bulwanagana n'omumwa. Obulumi bwa buwoomi. Oliawo lwanagana n'emmere, oliawo ofuba okula, olubuto lwagala, olulimi lwagala, weeyita waagala naye ng'amaaso gagaanye. Ate bannange Mukama yatonda otulo tulina amaanyi nze kambabuulire. Naye ngenda kusaba bwe nti engeri gye nkuwa kano katiipa akamere g'ekyemisana mukwane emmere bw'oba oyiranga ddala owulire nga otwo tuzze kireke. Keera amawululu tebagagaananga. Keera ku makya ly'eggolu lyo oba olibugumyeko olirye nga n'eggolu linyuma teribugumiziddwa linyuma nga ggolu nga eggolu ekiriisa eggolu kubeera nti erikoze eki tebalibugumizza. Bw'olibugumya liba terikyali ggolu oba onfuna. Kale eyo bwe nkujja eri